Bannakibiina kya Justice Forum ekimanyiddwa nga JEM eky'obutaleeta muntu anabakwatira bendera okuvaaya ku pulezidenti mu kulonda kwabona babituuse nga batongoza akabonero akapya ak'ekibiina ekyo agenda okukozesa mu nkola ey'okweyubula. Akabonero kano ka minzaani era nga bataddemu maapu ya Africa eri mu langi emmyufu nga Ssaabaddu Ssekibiina kino Muhammad Katerega bw'annyonnyola. Olw'okuba ntuyimirawo ku bwenkanya kwe kwagala okuggyayo minzaani nga ssimbo etegeerekeka amangu mu maaso g'abantu ne mu ntegera yaabwe. Katerega agamba nti ng'ekibiina bakkiriza nti okutuuka ku nkyukakyuka balina okukwatiramu nga ku mulundi ogw'omwaka ogw'ojja bba JEM obuwagizi bagenda kubuleekeza Munnakisinde People Power Robert Kyagulanyi Ssentamu. Asabye bannakibiina obutajjayo empapula mu kisinde ekya People Power kubanga tezirina kinene kyanyu kye zigenda kubakolera wadde nga balindagana gye baatuukako. Kati ojja kuba omala ebiseera byo byandibadde okozesaamu ekirala okugenda eri ogya empapula ate nga nawe wakoze eki waziggyeyo. Abamu ku bannakibiina boogedde kweyubula okoleddwa. Twagamba dda tukkiririza mu ki? Tukkiririza mu People Power. Mu bulamu tutambulira bonna bwa minzaani so kati kana akabonero kagenda kuba kalungi nnyo. Kategeeza okwegatta wakati wa JEM ne People Power. Yakulira ebyokulonda ewa Kiso Tolbert Musinguzi asinde ku kitebe ky'ebyokulonda ewa Kiso n'asaba abaagala okwesimba okutereza ebiwandiiko byabwe mu budde. Tuba foomu obudde nga bukyali mubasunsula mu budde nga bukyali bafune stamps na buli kimu kyonna kyetwagala budde nga bukyali. Abadde yalambulira ku lundo kw'abavubuka abakadde n'abaliko obulemu okubindabinda. Kuva 29 Julayi kutuuka ku nnaku 5 August ezo ze nnaku z'okwewandiisa ku mitendera egya ku kyalo. Agamba nti si baakusunsula muntu yenna n'abatafunye ebbaluwa okuva mu kibiina kyabwe. Akisiza nti okulonda kwa kusimba mugongo. Ojja still n'ojjayo foomu eyo n'ogijjuza bulungi n'oteekamu byonna bye tuba twagala kusinziira ku foomu eyo. Shamshad Nalujja ne William Mutebe bakisakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.